Katutandike n'akatambi kano njagala okawe amatu okawulirize bulungi nnyo ofunemu ekyokuyiga naddala gwe omwana ali e Bulaaya oba oli mulenzi oba oli muwala munnanga akatambi kano okeetaaga nnyo njagala okagguleko amatu gaggulire ddala obeere nga okawuliriza kawe omwoyo ogenda kufunamu ekyokuyiga ate era ogenda kubanga olabuka omuntu ayogedde ebigambo bino bivudde mu muntu mukulu ategeera kyayogera ate era nga amanyi kyakola sigenda kubanga mukubira katale siri mukuba katale wabula nange ebigambo byayogedde binzibudde amaaso ne ngamba bannange birabika ebintu bino bituufu ate tebirabika bulabisi bituufu bankuba kyeyo ebintu webiti tubisiŋŋaana nnyo mu bulamu buno obwensi tugendagendako mu katambi wabula nga tetunabagendako mu katambi sooka osuubiza ekintu kimu nti ogenda kubanga osubscribinga okwate ne ku notification bell wonoogikwatako buli video egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo ate era mu bunnambiro wabula nga gwe yasubscribinga edda enkwagala nnyo weebale kubanga weekumira ku channel yaffe beera nga otuwa komenti yo wansi awo nga mulimu erinnya lyo n'ekifo mw'osinzidde okubanga otulaba wabula ate if it's your first time nga gwe mulundi gwo ddala ogusookedde ddala okubanga otwenyigamu waneeno naawe njagala obeere ng'osubscribinga muganda wange okwate ku notification bell oleme kusuba kintu kyonna wabula nga nze ali mu katambi amanya yenze Fina Ayogede azze okubaweereza olunaku olwaleero wabula nga ate mwe abali mu Saudi Arabia mbaagala nnyo abali e Jordan e Qatar mbaagala nnyo abali mu Dubai UAE mbaagala nnyo abali e London mbaagala Uganda Kenya Tanzania namwe mbaagala nnyo mwebale kubanga mwekuumirako katugendeko mu katambi naye ate sooka subscribinge okwate ne ku kade katugendeko mu katambi tuwulirize ebigambo bino omukyalo ono byayogedde tugenda banga tubikubaganyako ebirowoozo mu komenti mwe tugenda okubanga tuwa ebirowoozo kulowooza ki ku katambi kaneeno katugendeko mu katambi deni mmale nkomewo akama mu abaana bali mu biyumba abasajja abayina emitima emibi ekyokubiri sente zaabwe ezimu zirimu ebikolimu omuwala bw'akuwa sente n'akusasula ng'amaze zikolimira n'okwata sente n'ozisindika Uganda gwezisindikidde n'azibba bw'aba tazibbye bw'oba oguze poloti n'ogula mpewo bw'oba oziwadde musajja mu kifo ky'okujjukira n'awasa mukazi n'obeera ebuwalabu emyaka egyo abaana bali ebuwalabu n'afubutukayo nga talina kyalaga wadde nga ne gwe yaleka Uganda amusinga ebiseera ebisinga sente z'abawalabu ezo zirimu ebizibu kyeva olaba mbagamba nti kirungi nnyo omwana bw'ava eno nga yeetegese nga yeenywezezza bw'oba tewava eno nga teweenywezezza ate si bw'obeera eyo fuba nnyo ate si obafuneko ekifaananyi fuba nnyo n'obafunako ekifaananyi n'obaluga nabo n'obawunza nabo ne bategeera nti Uganda eriyo abalugu waliwo omwana omwe ebyo ebigambo bye muwulidde biva mu mukyala Maama Fina omukyala omukozi ayina ssente z'eddala ndowooza ebigambo byayogedde mubiwulidde bulungi naye gwe obiwaako ndowooza ki golowooza ekintu kyayogedde kituufu wabula nze nga Fina Ayogede ebintu Maama Fina byayogedde bituufu nnyo ddala bituufu 100 ku kinnaakyo ssente ze tukole ne Bulaaya munnange za bizibu ssente ziyina ebizibu ssente ziyina ebikolimo ssente bazisalira ssente ziyina ebizibuzibu bye baziteekako bana bangi nnyo abakola ssente zaabwe n'atuuka okoma w'e Bulaaya n'atuuka okoma w'e Uganda ng'ava Bulaaya nga talina kintu n'ekimu kyalaga abawalabu bano bagenda okutuwa ssente sigamba nti ssente ze batuwa baba beeyagalidde olumu akusasula ngamba kammale gamuwa kubanga ekyo kye nateeka mu contract naye ng'amazima ddala ssente zisigala zimuluma however much nti omukoledde ebintu bingi nnyo tagenda kubanga abibala tagenda kubanga abibala abamu ku bo baagala emirimu tugikole ate ne ssente babeere nga bazisigaza bw'alemerera okukuwa ssente oba bwa succeedinga n'akuwa ssente ajja gamba at least kazimuyite mu ngalo atera akomewo ebintu ng'ebyo babikola abaana abamu ssente bagenda ozibawanga bamaze zisuza mu ttooyi abala ssente bagenda ozibawanga bamaze zikuba mu mbugo oli n'akwata omusaala gwo n'agukuba mu bitundu bye ebyekyama nga bw'agamba njagala okunte
njagala sente zino zikuyite mu ngalo, njagala sente zino zikusale, njagala sente zino nga buli wobeera zikuwunyirira nga woolaba ebitundu bino. Bakola ebintu bingi nnyo ku sente. Sente zino bazirogeramu nga bwolaba nti oyaayaana okuzifuna wabula n'abayaayaana okuzikujjako bangi nnyo. Kyovulaba osobola okukola sente n'ozikulamu poloti n'ebeerako enkayana n'ozisindika ewaka abantu ekintu ekizimu ne kibatamba, sente zonna ne bazira ne batamanya na lwaki baziridde. N'okola sente zo n'okomawo e Uganda gwe kennyini sente ne zitandikira mu bizibu, ate ennyumba egudde, maama avudde, omwana alwadde, sente n'obeera nga ozispendinga buspendinsi nka n'ebyo byennyini bye wateeka ku lisiti by'olina okukola tobikoze. Sente zino eno ze tukola zeetaaga kusabirwa nnyo. N'ozikwata n'ozisabira, bw'ozikwatako bw'oti nga bazikuwadde n'okwata n'ozisabira. Nze ebiseera ebisinga ntuula wano ne ntandika okukaaba yadde nga nfuna omusaala ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki ebintu by'embala tebiyitamu. Siyina buvunaanyizibwa, siyina mwana alya ssente, taata wange tazirya, tewali azirya, naye ebyembala byonna tebiyitamu. N'otuuka ekiseera ng'olina ekintu ky'oyagala abadde akikuwa, kaŋŋamba oyagala poloti oli akugamba miliyoni 18 n'oba bwakamala okugigula ate ne wayitawo omwezi gumu ate munange poloti mutandika okwegula ate twagala miliyoni 5 buli yeegula, kwegamba sente ne ziba nga zigenda bugenza. Ekintu ky'obadde omanyi nti kati kiwedde mu nnaku 2-3 ate ne kitandika okuba nga kiziringitana, n'otandika okukyongeramu n'okyongeramu sente okakana sente zigenze. Ebintu ng'ebyo so baganda bange akatambi ako nze ndowooza kakulu nnyo eri mmwe bankuba kyeyo mukateekemuko nnyo ebirowoozo era ebigambo ebyogereddwa mu bituufu, naye ekibuuzo kiri nti ogenda kikolera ki nga gwe nkuba kyeyo? Ogenda kuyiiya ki okulaba nti sente tezikwonoonekako bwonoonesi? Kirowoozeeko. Amannya yenze Sheila Adita, beera ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe, toweerabira kadaako kakonemu buli video gye tuteekayo egenda bbanga ekutuukako direct ate era ekwagala nnyo.